ne mu Uganda tebasobola zoogera ne Rebecca litwala Kadago zoogera yamize pini bayamize ensanafu ne kati obadde nafunya amasimu wiiki 2 namba please tuyamba okumuyogere ku nsonga zino ne ngamba no musooka mpemu time malo okulowooza n'okwekola ki n'okumanya ensonga zino wabula ndiginze deep inside byenzudde ate bikaabya naye njagala bagamba temuva ku mulamwa tewawa muntu yenna simanya ani agenda okujja ku nsonga z'okyabazinga eyo yensibukoyo oli musoga ettaka ly'abasoga si ly'abagwira nkiddamu oli musoga ettaka lyoliko lya busoga si lya kitundu kirala temuzikiza musigale ku nsonga ezo teba muntu yenna akutiisatiisa ng'oyogera ku nsonga z'obwakabaka bwa busoga ne ku buvobo n'obuddo muyingiddwamu abantu bangi nnyo abatandise obbabuzaabuza sooka weebuuze mu nsi engunjufu era ensi emanya amateeka n'ebiragiro wakyo tuyita public relations nti omuntu bw'akubuuza ekibuuzo omuwa ansa nga bw'erina okubeera with the evidence oba visual evidence naye omuntu bw'akubuuza gwe n'omubuzaabuza kitegeeza tomuwadde kituufu 1 abakulembeze mwenna ku mitendera gyonna oba wannono oba gawa gavumenti muyiga okuwa be mukulembera ekitiibwa n'okubaddamu kye baagala okumanya ekikubeeza mu ofiisi eyo kwe kuddamu kubanga abakubuuza bannannyini w'ofiisi eyo siyo naye arrogantly omuntu akubuuza ekibuuzo n'omugamba toyina right kubuuza no teri muntu atalina right kubuuza olaba abantu babuuza Katonda abawo omukka abawobulamu buuza nti Katonda onkoze kino lwaleero ate gwe ali mu ofiisi eyo lwaki tokkiriza kubuuza so abasoga mwenna njagala bebaza mwebale kubeeramira ku nsonga zino wawula okusinziira ku sources zennina nandibadde information eno ngitolwala ne time engenzeeko njagadde bbawa buwi maanyi mugende mu maaso tebaakuteesa njagala okujjukiza mudde eyo mukole profile ku bantu abo mukole profile ku Mike Mukula okusinziira ku sources zange ze sina confirminga aliko question mark jandibanga ne wakabano Mike Mukula ali in fact asoka mbali ekigambo kino mukitegere bulungi nnyo ekitawanya busoga ye Muhoozi Museveni Salimu Sale Anita Amongi as well Mike Mukula nkiddamu ekitawanya busoga Museveni Muhoozi Salimu Sale Anita Amongi ne Mike Mukula mwali sirya ufuzi wabula byakutekinga over busoga indirectly Anita Amongi yazaalibwa era yakulira mu busoga ebukedi yagenzeyo bukulu nkiddamu speaker Anita Amongi kitaawe yave bukedi naje n'abeere busoga era yamuzaalira era akulidde mu busoga ewa bukedi yagenzeyo bukulu kyovolaba ayina influence omwo njagala munoonyereze ku information gyenfuna gye sinnakakasa Mike Mukula naye siweeyo tayina history waayo ali awo mukwafu lwaki waliwo ekigambo nti Mike Mukula naye bemu kubaka bano abaasenge wantu eyo yensonga lwaki nti bwe yagenda eyo ye yatandikawo kye bayita Allo Boys akabinja k'abayeekeraako akabinja k'abayeekera kano yakatandikawo okusika eriyo abasajja bonna n'abakazi abaalinamu amaanyi agalwanyisa gavumenti ya Museveni ye kwe kutandikawo akabinja ka Allo Boys n'akuŋŋaanya bonna abaali bakyasobola okulwana mu kitundu ekyo n'abateeka mu kabinja ka Allo Boys olwamala n'akawaayo Museveni n'akasaanyaawo gye yatandikira okufuna obugagga obwazzi bw'ati tunuulira structure ya Mukula n'akabano nja confirming information kuba kati kemwogeddeko information egina kufollowinga Mike Mukula siweeyo waggulu Anita Amongi alina influence mu busoga kuba yakulira mu busoga 1 na information endaga nti
ne Pasis Namuganza si Musoga. Pasis Namuganza ancestry ye ya Kabano. So those are the people abali Musoga abaka morfraying ati basoga. Katikiro amwe muvawala na ye si Musoga ya kama fraying. Mwade mwe babaletera simanyi Osuma. Oba va Mumbai, oba va Chennai, oba va Karnataka, katina yali Musoga. So there are so many people abakama fraying anti bantu bayo, si bayo. These are the Rwandese who come afraid, who were planted there. Way back. Museveni takola kintu kino nga takimanyi bapulantinga abantu baabwe ne babeera yeeyo ne bayiga ennimi obulombolombo n'ennono ne bajja ne batandika okamafulejinga okuyingira mu kintu ekyo. So mutegedde bulungi nnyo. So kyenjagadde mbeere nga muli worvas ne information yeeno kubanga nze njiwana njibateera wano bwevaayo sigadde sala kumanya. So gw'omusoga kikkakatako okulwanirira obuvobo n'obuddo bagenda kukusaanyawo abanyarwanda bangi abali e Busoga. Nandyagadde okubateera one of the voice note naye tayimutemala ndowooza kambaweko priyambe yokka mbagambe ekyakula investigation nabanze ku lwokutaano nyinza okubaddira naye nga mumanyi akabano kangi nnyo kayingira e Busoga. There are many interests to take over Busoga land and the iriginansi Basoga so that they can suffer bagobe ku mataka. Remember, it is his own record. Busoga einetaka eri unregistered. Nga teriri unregistered nga batu batuddeko butuuzi tebana na documents. Kati bano bagenda ba following nga batwala. Era ze mission zaabwe. Mugenda funa information batu benjogeddeko mugenda funa information. Bantu bangi abefudda Basoga abefudda Baganda abefudda Banyonga si banyu bonna nga kabano. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati muzina nekikesa esigaddeyo kamba we reference bbiri tuve wano. Reference esooka 2 years back najja nkola series ku bulamu bwa BMK engeri gye bamukwasaganyamu n'okutwala ebintu bye kyekyavuddeyo ono muwala wuna akonfaminga. And it's crazy, like maybe 2 years ago after my dad had died, there was one blogger, Lumbuyo, who said that Chirimura is going to come and take my dad's things. We thought it was a joke. Muganda wange mukwano gwange Kirumira Bagale. Oyinza okuba ekintu kino kimanyi naye muntu esiganya n'ebintu bakoze. Bagale Kirumira gwe muntu gwe bagenda okukozesa okutwala oba okugula ebintu bya Ibrahim Kibirige Muwanga. Be careful the people you call your friends because they might be waiting for you to die and take your belongings. My father, the late Haji BMK, worked so hard to build his legacy, to make his name, to make connections. And now one of the connections he made, his so-called brother from Kwagalana, the chairman of Kwagalana, not his blood brother, is now working day and night to take what belonged to him. Yet in public he used to say, oh my gosh, this is my brother. And of course not like that, but that's what he used to say. Please, everyone that used to go for events knows that this used to happen when they were together. But then again, I think my dad knew his friend because when he passed away in his will, he mentioned that we need to take out all our shares from Kwagalana, which we haven't gotten yet. I'm yet to talk about that. Nava nemba information ekwatagana ku Professor Badiro Kateregga. Ulina. Reference. Nokutusolera Professor Badru Kateregga nanyini Kampala University akyalo jengere nalongowe Jones Baya irankonda jeri amizizza mu musomako gwedde nange byamutukako abinyumyanga lutabalo. Professor Kateregga emboze nakwanyumiriza ku duwe okwebaza yategese nga yebaza Allah okumususola baliro yafuna ku mutwe lwalumiza nti nalongowe yalumutuusaako mu mwezi ogwa November omwaka oguwedde era ng'aludde ng'apoota n'ebisago. Twasoma kuba magezi ne bakutunga oluvannyuma mu Septemba obwongo bwali bukyamyemu so oluusi bwekutunuulira obubi oba nenkuvuma nga sandikuvumye musonyiwangako waliwo ekikyamu
ekyatuukako ekibi nga kituusibwako ate abantu bange ab'omunyu. Profesa era akukulumidde Nalongo nti akunvubiridde okumutwala ku yunivasite gy'alafubanira okutandikayo emyaka 25 egiyise nga mulumiriza okwegatta ne bayise bannakigwanyizi ne bamugoba mu maka gamutiri bonna agasangibwa Buziga nga mu kiseera kino yawanganguka. Eno yunivasite eze nagitandika era nze girimu alhamdulillah yakudibwamu obudde butuuse naye waliwo abaagala okugamba nti tuviire mangu sebali okwota basomera wano ate kati bagamba embu yaabwe waliwo abeetuusa ku nyama ezibe Profesa Katerega azisazabadde ku dduwa bw'akiggumiza nti ye musajja mutabaazi ng'alina abaana 25 nga ku baana abakulu be bakola olulumba Ssensigu okumujja mu buwambe gy'alabira ennaku eyuza lumonde. Tuli bangi oli musajja mutabaazi bulungi naye kati wano wetulisooka otusonyiweko tubeerewo fekka nga ne banyaffe tetubakkiriza kujja wano obutusolonowona odeyo tabaale. Addukiza abaagala okutwala yunivasite ye nti batte ku bigere kubanga yeesiwa bulijjo ng'asinya abasiraamu bonna bamubeereddewo. N'olwekyo sente zammwe ziri mu mikono mito. Ayanjulidde abasiraamu abaana be bonna wakati mu kubeebaza. UK, Australia, Sweden ne bagamba katugende tujanjabe eddaji. Abamu nali mbala n'emyaka 2 nga sibakoze ekibi naye alhamdulillah ekibi kibaamu ekirungi kati wano webali temweraliikirira baze kutambuza mirimu okulaba ti institution yammwe tefa ibuka ne yono muhamadi faki. Obudde tulina butono ezo njagadde kwa reference information gyempa just time yokka yeberindde okukola ekintu ekyo na awo tuvuddewo kati bannayuganda abazanyidde nnyo ku mutwe mu dakiika 7 tebaayo muntu yenna akusiriwaza ku nsonga ezikwatagana ku masanyalaze ga Uganda. Amasanyalaze ga Uganda emizannyo gyonna giri between Museveni, Muhoozi, Salimu Sale, Janet ne Nankabirwa. Let no one fool you or lie to you about all the dirty deals about Umeme, sijui ibi, sijui what. This business of electricity in Uganda belongs to Museveni's family. They are the one disturbing Ugandans and stealing billions of money from Ugandans. Katika kusomere ka message kano kategere. The government of Uganda did not sell UCB to Umeme. Nti government y'omumpembe Museveni teyatunda UEB ku Umeme. Ekigambo UEB kyekyali ekituufu ekyaffe eky'abana Uganda Electricity Board. Bakugambye nti government y'omumpembe Museveni teyatunda UEB eri Umeme nedda kafu. UEB was handed to Salimu Sale and was renamed Umeme. Uganda Electricity Board bagikwasa jeno Salimu Sale ye kennyini ng'omuntu n'agikyusa n'agituuma Umeme. Owulira Uganda Electricity Board ekitongole kyali kimu bakikwasa Salimu Sale ye kennyini n'akikyusa n'akituuma erinnya Umeme. Muhoozi Kanyerugaba was the first executive officer. Muhoozi Kanyerugaba ye yasookera ddala okubeera ssenkulu w'ekitongole ekyo ekya Umeme DDG, Daily Drinking General oba Genetically Modified General Secretary yasooka okubeera ssenkulu w'ekitongole kya Umeme. Tugenze mu maaso. Museveni was right behind all these. He used Salimu Sale as a scarecrow. Yoseri Nyandwe Tibahabulwa ye yali mabega w'emivuyo gino gyonna yeyambisa muto we Jeno Salimu Sale ng'akakookolo akatiisa. Kinegewo nti Yoseri Tibahabulwa ye yali emabega w'emivuyo gino gyonna nga yeyambisa muto we Jeno Salimu Sale akandanaho.
In the reality, the Museveni family stole UEB from Ugandans. Amawulire amatuufu gali nti Yoseri Tibahabura Nyandwe yabba ekitongole ky'amasannyalaze ku bannayuganda n'akyeddiza ne family ye. Do you copy that? Tugenze mu maaso. When Ugandans learned all this, started making noise about it, Museveni family sold their state to the Commonwealth Development Corporation, a UK government-owned state corporation. Oluvannyuma bannayuganda okutandika okkuba enduulu okwetooloola ku mawulire ku mitimbagano egy'enjawulo, Yosoferi Nyandwe Tibahabulwa ne famire ye beebuzaabuzanga abafuka b'abantu gonna mazzi ne banoonya mufere munnaabwe ow'Ebungereza nga naye yerimbise mu nsi eziwangalira mu lulyo olwafugibwako Bungereza ne bagiguza emigabo gyayo bonga bo. Then the world learned of the deal. The UK immediately sold to Meme current owners. Oluvannyuma lw'omwakuba enduulu ezanyiziza mu bajje ate ekitongole kiri eky'Ebungereza bwe kyategera nti kyagala kuswala ne kigamba ebintu bino katubiddize Bumeme era kati badde nannyiniyo kati kiri ekitongole eky'Abungereza bwe kyategera nti bannayuganda bakubye nnyo enduulu ne kigamba muze ebintu byammwe ne babizza mu Bumeme kati ate Bumeme ate naye yasime yadikwa nagiddiza UCDL iyo muntu y'omu yoyo bebasali musale kati amasannyalaze galinga gagundi Uganda amasannyalaze katososa gafuna ate gagabbe ndoza mukitegedde bulungi nnyo be bantu abakati tebayo muntu n'omu akulimba nti ekitongole kyonna ekiri mu Uganda ekyali ekya gavumenti akivunaanibwako mu ggwira byonna sali musale Museveni Janet Wabwogo be bali mu bintu bino bano bannankabirwa bano basime banita amongi babayambako buyambi kubba ssente za wa musolo y'ensonga lwaki tebaagala kuva mboki obukulembeze kubanga eggwanga balibbye mukitegedde bulungi nnyo skeya kuloke kasemufu mukitegedde bulungi nnyo kati ebyonna babuzaabuza nenge ekituufu bakola ki ekituufu bakimanyi nga nfundikira mu ddakiika emu buno obaka njala bugendere bannakazadde bonna mu Uganda baganda bange njala tubeere bantu bakulu era tutegeere bulungi nnyo ensi gyetambulira wabi nnyo Museveni n'ekitongole kye ekyabatujjo kya Ssemwai nga bakolagana ne Minister of Health wattu nga tebategezezza kwadde okusomesa bannayuganda bagenda mu maaso okugema abaana baffe okwetoola eggwanga obagema musujja gwa nsiri ngera ogenda kufuna doozi 3 wakati wa wiiki 4 basobole okuba nti bayimusa ku mbeera y'obutonde bw'omuntu okuba nti omusujja tegumuyisa bubi kanka basomere mu bazumuluzo. The government has today launched the National Malaria Vaccination Campaign in Upper District. Nti olunaku lwaleero gavumenti y'abaffe eya National Robbers Movement etongozza okugema kw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. The vaccine will be administered by the babies aged 6 to 18 months with the total of 4 doses to ensure the optimal protection against the severe malaria. The first 3 doses will be given at the 6th to 7th and 8th month with just a 4-week gap between each dose. A booster dose will then be administered at 18 months. Bagenda kutta abaana ba Katonda ku nsi kuno. Siwirangayo nsi yonna erimu vaccine ya malaria. Abazungu ensiri bazifuuyira ne bazitta ne balekawo ensiri eziri nakyo weeziri tizirwaza kati gwe okufuna vaccine nga toggyeewo nsiri vaccine kizemu kuba abantu bannayuganda mbakubiriza omulanga temugeze ne mugenda mu bintu bino bakyagala okulya bwe munaagendayo mwe munaamanya kati emyaka gye bakuba ogimanyi bakuba okuva myezi 6 emyezi 18 n'emyezi bakuba
between the babies of 6 to 18 months kuba ku myezi 18 n'emyezi 8 ne bakola tekawo enjawulo ya wiiki 4 wakati wa doozi ezo kati naye nga baba no bali happy nnyo kye bakola obutemba bali happy nnyo baba obalaba bali happy nnyo sigenda kusukkawo genda ewandiise kyusa wolondera tandikawo eggaali eyo ku buntu nga yakyama tobunda muntu saa yakukyusa bukulembeze tetugenda kulekera Museveni kalulu kubanga ayagala katunyiya mbutokoveemu ekyo mbere nga mukimanyi nkiddamu genda ewandiise genda ofune endaga muntu saa yakukyusa ggwanga tusobola kulekera Museveni kalulu tujja kukalwanira mu bulwanisi